Hey, that's where it's made. Members, come, we go inside. A few members. Yes. Yesimani. Yesu yakonya lwaki wagonya. Online ndisa.
Ni bulungi. Enkuba kyekoze nze Emma. Yanziza. Okay. Diocese is here. One of the things we're requested is a letter. Actually, it was a letter requesting the projects that had been. So we are very grateful because we've managed to raise 20 million Uganda shillings towards this work. We transferred to the club account and we are ready to use it. We've even agreed on the priorities now. And so what we need from one is that we do the terrazzo for the floor, and it's going to cost no more than 15 million, but definitely. I want to take this opportunity to recognize CP Catherine. Handshake. Why handshake? All of them. One by one. Okay. You actually need one picture with another. So can we move to Then the chairman. And then the nurse. The nurse. First the chairman. Yes. Shake all looking the chairman. Nurse. Did you have fun? Amannya gange nze Owomugisha Blessing Immaculate. Alonda project eno kubanga project eno erina abantu bangi, ebyalo 8, abakyala abasuka mu 3 nga tebalina wakuzaalira, tebalina facilities ennungi. So twavayo ne tugamba nti katwegatte ng'aba Rotary tuteekeko comedy show enaayamba okuraisinga ssente ezijja okuyambako ku already Rotary clubs ezirunning eno project, ne tuyita abantu banjawulo, abaana, abantu abakulu, ne basobola okujja okutudduukirira ne turaisinga $2 million era twaziwaddeyo Bukerere Health Center, era tusuubira zijja kuyamba okwongera okuzimba kino ekifo okutaasa obulamu bw'abakyala abazaala mu Bukerere. Ssente zino zigenda kukola ekintu kye batugambye nti flow awansi we balinnya okuyingira mu ddwaliro n'okutereeza ebyamasannyalaze n'okuggalawo eddwaliro maternity ward specifically. Amannya Nassazi Josephine, akulira eddwaliro wano eri Bukerere Health Center 2. Kozzi tuli basanyufu olwa Rotary okujja otukwatizaako ku mulimu guno. Twali tuzimba maternity naye nga tetuyina buyambi bwonna bwe tufuna okuva ewalala, kuleka akasente akatono ke tufissa nga tumaze okulaba abalwadde ke tubadde tukozesa paka bwe tutuuse mu kusereka, ne tuteekako amabaati, then nabo ne tuggala. Rotary nejja neyagala etukwatizeeko tufuba okulaba nga tumaliriza nga erumirirwa abantu b'ekitundu obulamu bwabwe ate n'eggwanga okutwaliza awamu. Kale tuli basanyufu okuba nti yeewaddeyo okulaba nga etukwatizaako okumala ekifo kino, kubanga tubadde tusoomoozebwa eddwaliro nga bw'oliraba ffunda, eddwaliro ffunda nnyo, Labour ward tuyineemu, kale bw'ofuna abakyala abasukka mu omu osanga obuzibu, oba n'ofuna abakyala nga 3 omulundi gumu
kikaluubirizi kuba rooms ezo nfunda naye kati maternity gye tukoze eri ngazi, kuliko nassale, kuliko we bagenda ossula. Rooms oziraba ngazi ate n'omuntu aba ne privacy emala. Tuli basanyufu nti ekizimbe tugenda kuba tukyanguya n'okukimala tujja kuba tukimala mangu. Okusinga luli bwe tubadde tufunayo, bwe tutafunye tetwongerako. Omwezi guno bwe tufuna nga twongerako. Naye kati kasente ke batuwadde tusuubira ekifo tujja kuba tukimaliriza ddala. Butono obunaaba bubulayo ate tutandike okkikozesa. N'eno waggulu tufune space. Twajjukira tujjanjabirayo ate abalwadde abalala. Wano nno tulaba abalwadde bangiko, tulaba abalwadde buli mwezi abali mu 1,000 n'okusoba. N'okusoba bali mu 1,000 n'okusoba kubanga services ze tuwa nnyingi. Tugema, tuwa obujjanjabi obwa bulijjo, tubudaabuda balwadde b'akawuka, bamaama bazaala, tuwa eddagala ab'embuto n'okukebera omusaayi. Services ezisinga zonna weeziri. Tukozesa ekiriwo tutwetetenkanya ne tukozesa ekiriwo kuba waliwo abajja nga mu butuufu aweddeyo nga tugenda mwongerayo. Era tusabira ddala Rotary kezze ndowooza enaatuyambako ne kuki kuba n'obuzibu bwe tulina bwa rifaaro nti omukyala bw'aba alemereddwa entambula teriiwo. Waliwo entambula eriyo ku disitulikiti naye ate abagyetaaga bangi. Oyinza okuba n'omukyala nga naye entambula neesooka n'ekulemesa awo ate omukyala gy'okoma okulwawo n'ofuna obuzibu ate ekintu ekyo kye twewala. Tukkiriza nti Rotary ejja kuba naye tukwatizaako ku nsonga eyo. Musawo, bakyala bameka be muzzaaza? Bwana bakyala bameka